bazukulu baffe mwenna abatulaba abawangalira emitalo w'amayanja. Nze Omutaka Kayira Gajuule Fredrick David Kasibante, omukulu w'ekika ky'Embogo. Nsanyuse nnyo okubeerako nammwe puroguramu eno. Ekikulu ennyo kwe kulaba nti tuwuliziganya bajjajja wamu ne bazzukulu baffe, ate n'okusala amagezi okulaba nti twongera okunyweza Obuganda. Mu ngeri y'enjawulo njagala bategeeza nti emirundi egisinga twogera bintu bingi, tulina ebirowoozo bingi, tulina bye tusuubira bingi. Naye njagala basaba nti bwe tuba twagala Buganda yaffe n'Obwakabaka waffe okubeerawo n'okwongera okugenda mu maaso, tulina okulaba nti bye tukola byonna nga tugoberera ennono, nga tunyweza ennono, n'ebikolwa byaffe byonna nga binywezeddwa mu nnono, tusobole okubeera nti ebika byaffe n'Obwakabaka nga byongera okutuuka ku nkulaakulana eyannamaddala. Kubanga kibi nnyo bwe tweggyako ebintu byaffe ne tulowooza ku byanfuna byokka, naye nga eby'ennono twogerako byogere ng'enfumo, kiba Buganda ey'enkya eba eri mu lusuubo. N'olwekyo mbasaba twongere okunyweza, twongere okutambulira, twongere okugoberera ennono yaffe, obuwangwa n'obulombolombo, tukuume Kabaka waffe. Ssaabasajja Kabaka awangaale.